Okyalaba okwanjula n'embaga. Mugenda kweza mane oza sicho banange munasaasira olunaku luno olulina kuba lwa ssanyu olwokubanga abaana bano kye bafunye si buli omu kyakirina naye nga mu mikolo gy'olwaleero guno omukolo gwesinze ku kwagala. Infact guno omukolo gwange, guno omukolo okuteekwa kuba gwa gavumenti, guno omukolo Sharita gw'olupitako era nkakasa teriimu olupita ne sijja ne bwe ntibasizzeeko omugenyi omukulu. Oluddako nze ngenda okuleeta omugenyi omukulu wano, twagala omugenyi omukulu wano ddala. Bali bannaffe ate abatusingako mukimanyi mu nsi wabeerawo asinga mu buli ki weewaawo wabeerawo kati nze kyendi waliwo ate twetaaga okulabako ku prime minister wano nga nze okutikkira abaana wano, twetaaga okulabako ate oba ne president yennyini oba vice president, kubanga tulina okukkiriza nti omulimu guno ogukolebwa mulimu gwa gavumenti. Abasomesa baffe njagala kubeebaza aba School of Beauty eno kamala okujjako galubindi mulaba kakoowe era ogwo ebisoose okukambala mpulira sikyategeera namukungu kikya wange tikya Barbara akedde kunkolako era ndowooza mulaba nze nakati ndi mulala. Kikya Barbara, thank you so much, ankozeeko webale nnyo webale ddala. Naye mu bye babagambye wano abasomesa njagala nange okwefasayizinga ekintu ky'obuyonjo. Mwana omuwala ono ankozeeko ng'ali close nnyo nange, mubimanyi omuntu obeera close nnyo ne customer wo nga taliimu yadde akantu akamuvaamu, era singa kabaddemu teyandimazeeko nandibadde mugambiddewo kubanga tamanja nandimugambiddewo nti towunya buki bulungi. Naye webale nnyo webale ddala. Kati ekyo mukitegeere nti bw'obeera ng'okola ku muntu obeera kumpi nnyo naye ate tomanya muntu kikuwombolako. Ekyo mukiwulidde ng'oteeka obuyonjo obwa tawulo sinki wokolera kwe personal hygiene mulina okugyempasayizinga ennyo. Keero naabe weteekeko ka deodorant such that ng'osemberera okumpi ne client takuliramu kantu kakola ki kakuvaamu. Ne bw'oba nga wazadde ng'oyooza making sure embeera lino teritonya wantu. Njagala kwebaza abazadde mwebale. Ngenze n'entyamu wano abakyala bwe tuvuddeyo kati bwe baleesa abaami ne nga leero abaami batusinze bannanga abakyala bali watukubireeko abaami mu ngalo. Abaami abazze wano ku mukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala. Natandikira ku taata wa Sharita azaala obulungi, akulembedde bataata abalala mwenna. Abazadde abali wano nga gwe toyina omwana gw'ojjiddeko bambi nga si gwe omuzaala ate mwenze kabakumireko mu ngalo. Abatalina taata na maama nga nze mu nsi tusanga abantu abatuyambako, naye abantu abasobodde okuyambako abaana bano okubatuusa wano nga si mmwe mubazaala, saba Allah kibamalire. Nammwe ababazaala saba Katonda abongere, kubanga waliwo abazadde abazaala ne bakola ki ne besuulirayo gwannagamba. So njagala kubayozaayoza mwebale nnyo kubanga eyo tetutambulira mu masomero eno. Abazadde abaami tebatera kujja naye ab'olwaleero basinzeeko. Katonda bw'asalawo bw'agamba onooba teri agamba nti tookole ki, bw'agamba onoozaala teri agamba nti toozaale. So musabe nnyo Katonda buli omu mu ddiini ye. Naye omwana omuwala omuto omulungi obeerawo otya nga tusaba, obeerawo otya nga tusaba Katonda, oba oyimiridde buti. So njagala okubasaba
munywerere nnyo Katonda. Katonda tabavuddeemu, Katonda abaagadde, yensonga lwaki mmwe muli wano, abalala tebazze kubanga Katonda tannakola ki, Mukama abampeera omukisa. Watch what God is going to do. Because I've seen for every rejection or hatred on my life, God has multiplied glory. God is my body. God ye body. God ye body wangu. Ye body wange. God ye body. God is my body. God ye body wangu. Ye body wange. I'm on the rise. I'm on the rise. God on my side. I'm on the rise. Yeah. Shitani, shaitani, eta. Atutadeke mbera na ye yaseva. Tulino wakabi savior. There is nothing that can mess with me and you. Chobola bansinza mutomo Katonda. Oyo yekubo eri amazima n'obulamu. Chobola ba mutendereza oyo Katonda. He became my friend and I will never be the same again. God is my body. God ye body. God ye body wangu. Ye body wange. God ye body. God is my body. God ye body wangu. Ye body wange. I'm on the rise. I'm on the rise. God on my side. I'm on the rise. Yeah. My God, they fighting me. I want palampa, don't know you are my homie. They were many munina leave behind me. Bangula mulinya ya Katonda. They didn't know that I found a friend in you. They didn't know that I have a good relationship with you. That's why I'm not afraid of anything, not afraid of anything. God is my body. Labuye vampya every day. Obula mulero bupade. Abatalina tata, kabirira tata. Lelo make a way. Abalabe balabye. Abatalina mukama balabye. Mama balabye. Cause God is my body. God ye body. God ye body wangu. Ye body wangu. God ye body. God is my body. God ye body wangu. Ye body wangu. My body. Oh no, when you're gonna call my God. You fuck around in no way. Yeah. Don't cry. He cares and he provides. Nobody cares like him. Yeah. Ida tangaje. Ida tangaje. Urukundi nyerekai. Nurguadanje, piadanje. Whenever. Mana ni danger, bien danger. Ibi mana ni danger. Follow me. Follow me. Follow me. Chipande Yesu nkutimbe timbe
Mukwano gwondaze munje gusukiride Amaziga genkabye amanzi gonoka sangude Nchibadde kisa bwe bambuuza tegabadde manyi gange kati nkakasiza bye waŋŋamba ndi mwana bw'ogwoyagala ekyo nkirabyeko nze sewakana gwe byoyogera omala n'obikola Yesu nkakasiza bye waŋŋamba ndi mwana bw'ogwoyagala ekyo nkirabyeko nze sewakana gwe byoyogera omala n'obikola onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tomuddemu Yesu kankusinze mu lwatu onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tomuddemu Yesu kankutende mu lwatu ondaza omukwano mungi Yesu gwe nalisisana abalabe bange kati be bampeera obujulizi nga bwe wakikola luli okikoze ne kati kyova olaba mpanika emikono ze nembokaboka ngekamu Yesu byakoze bingi ewaffe sibitenda oyasanidde Yesu nkakasiza bye waŋŋamba ndi mwana bw'ogwoyagala ekyo nkirabyeko nze sewakana gwe byoyogera omala n'obikola onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tomuddemu Yesu kankusinze mu lwatu onjagadde mu lwatu onjagadde mu lwatu tomuddemu Yesu kankutende mu lwatu ekigambo kyo kimala lyeddagala eliwonya tomuddemu Yesu kankutende mu lwatu omukisa gwo gumala mu musaayi gwo tuwona tomuddemu Yesu webaleyo kankutende mu lwatu Graduation session ya Sharita School of Beauty. Tugambe cheers. Cheers. Na mugeni eyo tugenda kubala mpaka ku 3. Sasa mmoja kangamba 3 mujeke kofi na mtuandike wapi. Yes. Wetu netandika nti 0. 1. 1.5. 2. 2.8. 2.5. 3. Congratulations, you made it. You made it. okwebaza omukyalo ono Sharita ze badde mu following ebbanga ddene gye yatandikira ne program ey'embaga n'emikolo naye ate nze mbadde simanyi nti naye anfollowinga so until the other day weyankubira naŋŋamba Madamu Hadija mbadde njagala ojobeerenga special guest graduation y'abaana baffe nga bamaliriza emisomo gyabwe mu bya beauty nga bwe nkubirabye wano so mukyala Sharita manyi bandimitize nze am a teacher by profession so bajagala okwogera nga ndi musomesa omutendeke naye nga omulimu gwenkola gwa bwapoliisi okay ekisooka kya byonna njagala okwebaza mukyala Sharita olwa vision gyewakonsivinga mutweko ate n'ogiteeka mu nkola n'otandika essomero lino erikujjula abaana bonna mu skills eza beauty. Okyalaba okwanjula n'embaga.